ne bwenjogerako limu mulimanyi yatutwala ku kivvulu era twaliyo ne Suuna yaliyo twali fembi kwaliko n'abayimbi abalala ne tugenda munnange anti olwo twewummuzaako wamma bwe tutuuka ku kivvulu tutuukayo otyo tutuukayo tugenda okulaba ku kipande nga mu bimu ku byaliyo waliyo okuwangula ente waliyo okuwangula ente kakati engeri gye tukizudde ng'abategesi bano batulimba nnyo bannanga abatulaba mu bivulu eyo gye tubeera ebintu ebisinga abategesi bye babeera bategese ebisinga ffe tubadde tubimanyiiko kubanga bw'ajjayo eno mu ofisi nga z'okukola booking ajja ng'ayagala ggwe era n'akutwala kati ebibeera bigenda okubeerayo tetutera nnyo kubinonooza wabula obinonooza otuusa eri n'omanya waliwo bayimbi kakuba kati ffe ebiseera ebisinga ffe tutera okusembayo ng'abayimbi bamaliriza kuba abayimbi bwe bakubamu disco wakati etabula audiensi abantu ne balema okuddamu okufuna obugumiikiriza obulinda omuyimbi ajje ekitegedde kati ffe tutera okusembayo kati tugenda okutuuka ku posita nga kuliko okugira ki tugenda okutuuka ku posita nga posita nti esoma nti ku olwo ekiro waliyo okugira ki ndi waliyo okugira ki ndi waliyo okugira ki okuwangula ente olinga yaliyo mwana gwe munnange abayimbi bayimbye baali bangi bayimbye kati tugenda Suuna ajja ngamba wange omutegesi kubanga jjukira ffe twali tusembayo kakati waliwo tusemberayo mu climax ya show twalirowoozezza nti awo ente we yalibadde egirira ki we yalibadde ejjira kubanga abantu baffe nga b'omanyi nti ag'omuganda gali luddawa wamma nga bw'omanyi nti ag'omuganda gali luddawa wamma nga ffenna nze naawe bwe tukimanyi obulungi nti ag'omuganda gali luddawa ngalo baana mmwe mumanyi oluganda ngera bakolera entanda nga bw'omanyi nti ag'omuganda gali luddawa wamma Suuna ageraga mu mutegesi sebo taata ali mu loogi nno yeebase obayi kakuba kati omuyimbi asembayo kati waluka gaali ku siteegi kati tubadde tugeraga kati ente yeeriwa omutegesi ngakulabanga kuba yali yeebase kati omutegesi kubajjukira buli sho kubeerako ne gwe bayita mbu official DJ ono yaliwo ng'akubira abayimbi abamu abaali batayimbira ku live gali mu ngalo Engineer Vincent eyo kituufu weebali munnange kati ng'omutegesi ebyaddala ente teyaliiwo teyagirina alabika yali talabanga yadde na ku mukira gwa nte ebyaddala kati omutegesi nga yeekobanye n'ekidijje kye kati wetutuuka okwogera ku nte kati nga dijje yakozesezza olukujjukujju n'agenda n'afuna eddoboozi ly'ente ng'ekaaba n'alirikodinga n'aliteeka mu kompyuta kati omutegesi ajja yeekwatiramu nga bwemanyi munneeka ekadde ozze abantu bakakase baleme kubeeramu bwa ttoma bakakase nti ente eddala kweri egira ki weeri najja nakwata omuzindalo
basaba ne banyaba abazaala omugyo baleko mwebale kutuwagira era nze ndi mwana wammwe wa kuno yaliwo kukwabwe yali waabwe njagala okubategeeza ente weeri kakati wakati mukubeera mbwe ente weeri kati nga yeekobanye n'eridijje eno bw'ayogerogera okulira ng'ente ekaaba basaba ne banyaba ente yo weeri ente weeri mulindeko gireta temugireta mugireke osuna mulindeko basaba ne banyabo ente weeri kati ndooza nga yakigamba ekidijje nti gwe ne bweŋŋaana okugiyoge gwe kisigala ng'ogikaabya bakakaseni mulindeko basaba mulindeko okuleeta ente eyo basabo ente mulindeko gireeta sabo mulindeko okuleeta ente naye nga yaliwo ayitalaga yadde ku mukira gwayo we guyise